Bannabyabufuzi okuva mu bibiina ebyobufuzi mu ggwanga olwaleero bakuŋŋaanye okutema empenda n'okuwaanyisinganya amagezi ge basobola okwetaaga okusiguukulula ekibiina ekiri mu buyinza ekikulembedde Uganda okumala kati emyaka 37. Tulina okuddamu okuzimba omulamwa omulala era tugenda kuddamu okuzimba. There were people who were asking, where are you? You are silent. We saw you in Nankani. Now we are not here. We don't see you. Now we are back. We are here. Unakuwa leo bamuda yeka abagala babuuza abayide mubadde bagambye eki. Bano abakuŋŋaanye bonna baaliko mu kisinde ekya UID ekyatandika mu mwaka ogwa 1995 n'omulamwa ogw'okubangula bannabyabufuzi mu ggwanga era nga abatandisi b'ekisinde kino okuli Michael Mabikke, Lulu Mebayiga n'abalala bagamba nti ekisinde kino babadde bakiteesa dda. Tosobola kukozesa kati tricks Semugezi yakozesa. Besitens yakozesa 20 years. Sebagazi yakozesa 20 years ago. Ale nozikozesa kati 20 years. Nakwezo nabana banga muri very excited. 1 million march. When I get 1 million march, 1 million march. Now organizing a 1 million march nabana basajja. I went to London, I bought Sebagala on the same plane. KLM. It landing at 9 o'clock. 9 o'clock. Sawa wala nigene Sebagala sawa sapi ezokumacha. Zina muchi London. Netutambula okuva Entebbe mu 1 million march. Mu kubaganya ebirowoozo kwetabiddwako bannabyabufuzi okuva mu bibiina ebyenjawulo okuli Saddam Gayira owa PPP, Mohamed Katerego wa Jema, Joseph Kabreta owa NID n'abalala era nga bano bonna balayidde okukolaganira awamu. Okutufunye olwaleero okuteeka ebirowoozo byaffe ku ntebe ennene, okuteeka ebirowoozo byaffe kwebyo tujiganga abantu. Dr. Lulu Mebayiga ne Samuel Lubega Mukaaku bagamba nti bagezezzaako okukolagana n'ebibiina ebyobufuzi wabula ne batafunamu yadde nga kino kyekiseera babeere n'omukago ogubagatta awamu nga bannabyabufuzi okugatta amaanyi okusiguukulula ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM. DP engulu ate ne tubeera nga ffe twatandika ekisinde kye mwayita People Power naye nga yali UIDP Union eyo ye yavaamu NUP. Naye kakati wakati mu mbeera ezo zonna ojja kusanga nga buli muntu kati asiwa mukake naye nasiwa mukange asiwa mukabukuku. Twagala abantu bonna baveeyo mu mikwesese gyabwe bamanye nti ekituufu ekyokukola kwe kuleeta amaanyi gonna buli muntu gasase tukkiriziganye ku byetaaga okukolebwa. Tujja kufuna omukulembeze agenda ffenna okututeeka mu kiseera atutwale nga tumukkiriziganyizaako era tukoleka weefube okusobola okuwangula. Ekyo tujja kukikola nga n'abali mu NRM bakkiriza kyekino ekituufu ekyokukola okusobola okuteekawo olutindo wakati wa generation enkadde ne generation egenda okudda era nga tukkiriziganyiza nti abo babadde mu buyinza buno okumala ebbanga eryo lyonna okubakuuma n'ebyabwe naddala obulamu kubanga oluusi kyebeeraliikirira. Naye efforts nyingi oba okugezaako kungi okubaddewo kujjidde mitendera kujjidde misingi ogwakasembayo baguyita People Power. Alina ebigambo ebimu tebivaawo nga demokrasi ng'amaanyi g'abantu n'ebirala naye ekikulu olina kwebuuza amaanyi g'abantu ge nakola luli gaali ga voltage ki era bwe gaba gaali galinnye voltage yakendeera etya. Bano bagamba nti ekisinde kino kyakuyambako okubangula bannabyabufuzi ab'omuzinzi n'okugatta amaanyi ag'okuwagira omuntu ono gwe banaaba balonzeewo okubakulembera. Abakolwa ne bamaze nga beetegeka okutwala eggwanga lino okutuuka kati we tuli nga tulaba nga tuli stack kati Museveni singa avaawo ani agenda ani addawo nawe bwe nkikubuuza tusobola kumpa ansa. Olwekyo tuzze wano ffe nga abalumira eggwanga Uganda tulo wansi tuteme empenda tulabe tukoze tutya bane mulabe brain abakulembeze naye nga twali muno alina mu bukulembeze sinonyo kyesobola okufuna member of parliament ate omukulu omu agambye nti abantu bayonooneka
tebakyafuna balanced diet omubuulire kino nasigala nga akutunulidde bw'ati. Ekitukomezaawo wano twagala tuteekateeka okukola ambulera ey'ebibiina byonna ebyobufuzi nga tusindika omuntu omu atukiikirire. Kuba tumaze okizuula nti buli muntu yenna gwe mulinnyisa waggulu bw'atuuka eri akola bibye bw'amala okweterezamu bw'ati ng'akola akabiina k'ebyobufuzi bw'afuna ababaka ba palamenti 2 nga waga nti ze leader of opposition. Kyovula Museveni lwaki atukinyeeko lw'ensonga eyo. Tukolagana n'ebibiina ebirala bwe tuba nga twagala kujja mwami Museveni buyinza. Tuyina kuba kati olwaleero tukkirize gundi waali Kyagulanyi tiyakutte mandate. Bwe tuba nti tubadde eno nga tuli n'omuzinzi nga mmawe batugamba nti temuddayo kwogera ku DP ne tugunjaawo ekisinde kyaffe tugenda twegatta ku mwami Kyagulanyi nga tuli wamu ndowooza kiyinza okukola amakulu. Odongoto Sadamu Gayira ne bannabyabufuzi abalala abeetabye ku mukolo guno bagamba nti balina okwegatta mu kuwenja obuwagizi mu bantu nga bonna bali wamu. We have successfully lost it all in the struggle for democracy in the country. We are going so fast in a wrong direction. The government is becoming highly sectarian. The sectarianism is not tribal now. It would be wrong for anyone to accuse Banyankole of benefiting from the government. It has reached the level of Bahima. Even among the Bahima, it is wrong to accuse all the Bahima. It has reached the level of Protestants. Even among the Protestants, it is wrong to accuse the Banyankole Bahima Protestants from benefiting the government. It has reached a family level. So the whole Uganda is ransom. We seem to be mortgaging the country. So this meeting is very healthy, that we can hear the drums from Masaka, from Gulu, from West Nile, from Ankole, from Buchiga, from Kasese, and we liberate the country and make Uganda become a republic. Aso tuba tugatadde ku mpiira era kyembakubiriza abakuŋŋaanye wano nti nkimanyi nti balina biifu bayinza okuba n'obutakkaanya n'abali mu bibiina ebirala. Abalala bayinza okuba nga balina obutakkaanya ne NUP. Abalala bayinza okuba nga balina obutakkaanya nga bava mu FDC kubanga abali mu UID basasana mu bibiina bingi. Obutakkaanya bonna babuteeke ebbali. Babuteeke ebbali batandike buto okuzimba. Abalwana revolutions bazirwanira emyaka era buli kiseera baba bali inventinga. Wabula kinajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogusoose nga bano balowooza ku ky'okwegatta ng'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti nga bino byonna bibeerawo buli ggwanga bwe liba lyolekera okulonda kwa bonna. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.